kusanzewa amawulire mukyala wange yagangambye ku makyanga atwala abaana ku ssomero nti omanyi nti Uncle Kato afudde nenjagala nkube ku simu ya Uncle Kato nkonfaminge kubanga ennaku nga 2 nali naye nga talina wamuluma ng'era tuli bumu nga twogera so bwe nziguddewo essimu yange ngenza okulaba nga Bemukibi abise ngenza okulaba Benon Kibuuka abise konze Kato akoze eki afudde naye ng'eyo yembeera ffenna mwe tukola ki mwe tutambulira era tuli batutyo nga naffe tukola ki nga tutemye Kato omaze naye emyaka emeka Kato bukyantegeera ndaba Kato kubanze nkulidde mu Kampala nzaliddwa mu Kampala kodi Kampala awo bakuli ate zibadde areas ze so naye nga obudde bwonna mbadde ne Kato atategeera Kato abadde tayinza mutegeera era atategeera Kato abadde tayinza mufunamu naye fe abategedde Kato tumufunyemu kakuvume kakukola ki at the end of the day wekanga okoze eki ofunye mu Kato abadde ayagala ekika kye nomanyi njagala nnyo omuntu ayagala wawabeera wawe yava abasinga ekitubuziza oba ekibabuzizza butamanya waje balaga so Kato abadde ayagala nnyo ekika kye abadde ali so strict ne art abadde ayagala nnyo katemba abadde ayagala nnyo music ng'era tayagala muntu azanyira muki mu music ne bwe mbanze ne bwe baani nga oyimbye ebitaliyo nga kugamba kibadde tekimujjaako kintu kyonna yo okugamba Kato nti kino kifu na kino kifu kino okikoze bubi kino kiddemu agasi gondiisa n'atambula n'akola ki n'agenda so mu industry ya art tufiiriddwa Empagi Luwaga akutte ku buli muyimbi abasinga be mulabye mu entertainment industry yaffe abakutteko n'obukambwe oluvannyuma ne bafuuka abantu so tufiiriddwa omwami Kato byamusobako Mukama amusaasire banyiizizza mwekube mu mutima muleme kuba nakonda musajja omule mirembe no nze ng'omuyimbi kyembadde mbagamba nti nange ne bwe ndiva mu nsi muno saagala byakwekubagiza kuba emyaka gye ndimu egiselebratingibwa nonjaguza nti Gombya okoze kino nakiri nakiri kajja emyaka Kato mwakoze eki mwafiiridde kakati ate twekubagiza ki musajja abadde muyiiya abadde muyimbi abadde musanyusa nze bwe musanganga ka stage ewange muteekangawo buteesi omukyala akimanyi bwe ndi musooka muteekangawo buteesi kintu nga tukola ki nga tweyimbira bakomediani nga mukola ebyammwe oyagala munzijukire bwe mutyo temukungubaga happiness ne waba mukyala wange mumusangulanga amazigo maye omukyala kizibu nnyo okuguma naye abali baawo muli musangula amaki amaziga ne muyimba ne bwe muyimba ezange ne muyimba eza mukyala wange ate saagala nnyo za nnaku walumbeza yatukola bw'ati bw'abanga pomini ayinza oba lwaki onzizeeyo bangi tebatya danger so gye ndi banneebase oba Kato kati gyali kati n'okujja kukoba abantu abazze wano manyi Kato musanyufu muyita Kato nze kubanga abadde muganda wange abadde mukulu wange naye abadde yefunira erinnya ery'obwa Uncle wetutuuse teyakola bw'atyo nga Uncle naye ebintu byakoze respect abantu gye bamuwa kwe kutandika okumuwa amannya ago Uncle muzeeyi papa so ebyo byebitiibwa kasa tubifuna mu nsi ebyeggulu tulisanga eyo Mukama bw'aliba atuluŋŋamiza obulungi okuziika tukyalina meetings etukyayitamu series of meetings then eventually tujja kuba tugamba abantu wa nga program yonna bw'enaatambula tubali ne ceasefire ali mu preparation pipeline agenda maaso yes abadde ayise abazanyi ab'enjawulo abadde ayagala kukomyawo omanyi abasajja baffe ba Andrew Benon Kibuuka ba Bemukibi baani be basajja nno betukuze tutunuulira mu industry naye badde basirise nnyo kakati abadde akoze ekivvulu ekibadde kitandise okukankanya abantu wadde kibadde tekinaba
kufumbibwa bulungi naye ngoga nti buli omu ajja kukola ki ajja kubeerayo ndowooza gwe gwandibadde omulundi ogusookera ddala era tusuubire kijja kubanga kisigalayo okulaba Katemba abazanyi baffe nga bali ku Serena nga beegasse wamu ku stage emu. Serena yo abayimbi nnyo okusinga Katemba. So kati just imagine stage eyo ebadde egenda kubeera etya oba stage eyo egenda kubeera etya mu Serena wakati. Naye nze kyembasaba bannaffe babadde akwasaganyizza nabo kintu bakitwale maaso Kato gy'ali ejja kusigala nga masanyufu nnyo nnyo nnyo.